Choice Television, its presenters, associates, and affiliates may not be liable for views shared on this program. Age restriction and viewer discretion. The Kabakazi situation is not good. Yes. What else will you suspend? Gauchi, Kakauchi, no Kaino Kolaka competition. How? Mazima. Mayaga, you fa. Mayaka Yalagawa, you fa. Navagere Kayalagawa, you fa, you mufu. When he's sick, Mayaka Yalagawa, you fa. Mayaka Yalagawa, you mufu. A situation, you study the situation. Who would call the Batapa? To brief with them about the condition of the Kabaka. Of course, they got it. Yes. Does he know where he is? I'm not sure. Does the Navagerka knows where the Kabaka is? I'm not sure. Have you seen any photo where Navagerka goes to visit her husband? No. 2. How come? Katuli abona nyo. Mayiga mubi, mayiga mufere. Erafu de no bufere. Yes. Bano babwanika n'empuuga ne baanya. Ono yabadde abakozesa. Nabo bakozesa mafia. Bakolera mafia. Omulenzi yabadde abakozesa. He stated it. Mbu abatwali wa Museveni amuwemu sente. How do we make relevance to Museveni? Kakati the issue is, I supported Bobi Wine and the opposition MPs to boycott. Why? Why do we listen to a man who's a relative? It is showing our parties. You have never sent a nigga Narumba Namia. Namia, Udijara, Navangolu, Pamode Tatalinia, Pamode Takakava, Pamode Tatalinia. You see, it is a measurement you are losing weight, you are losing political power. If everybody stands up against you, then we shall go. They can say, Mpuga get a Thanksgiving. Is a moral. It's easy to buy. Nagambye Bobi Wine yakasajja kano kabwani gendo simeka buli mu constituency ati osimbe mu ekitofu mu kagambe dikiredi bwani kadeti put there a caretaker of that you can obulevu bwako mukulinga obwembuzi alaje yakakunjolako ndibali embuzi yafa katikiro you see, let me tell you, my guy is stupid. I never knew that my guy is stupid. Yes. They continued with the Bika competition. Who commences them? Kabaka. Where is the Kabaka? He's not here. Ninaka Puka in the Somangana Co. My Katawan Gombola, Gombola Wayman. The 2 finals again, they would do. 2 finals again, they would. They Ninaka Puka in the Somangana. Gawuki, Katamani Kanda Sibonye, Gawuki, Katamani Kanda Sibonye. How don't you mourn? The Kabaka situation is not good. Yes. What else will you suspend? Gauchi, Kakauchi, no Kaino Kolaka competition. How? Mazima. Mayaga, you fa. Mayaka Yalagawa, you fa. Navagere Kayalagawa, you fa, you mufu. Because you don't evaluate the situation. Omenyi lwaki abakazi bambala galubindi gababaabwe we bafudde especially abaseti funerals amaziga gabagwamu era abaganda baga nti wakiwamma omukazi atakabidde na bbaawe omukazi atajjanjabye bba mayiga nga akabika budde ayinza okulinya egende mu masiro bamubale bamuttirewo bwana accomplice we look at you what was Mayiga's contact and the Mengo's contact they continued with the Bika. Which must be commenced by who? Presided over by who? By the king. When he's sick, Mayaka Yalagawa, you fa. Mayaka Yalagawa, you mufu. A situation, you study the situation. And you know what should be done. Mukazi alumidwa na bawe atamanyina jali kabaka atamanyina jali ya launchinga bya business alaunchinga bitabu. What type of woman is this? I see. It's not me. The judgment. Abana bakabaka bali ruddaho.
sanga lya mbuzi. Have you seen them in the newspapers? No. Kana kasajjo kalabiko n'olutu lwako mu newspapers? No. Kabeeranga kasembayo kulabikako omukalazi wa muhozi. Totwala Musagamago wa muhozi. Muhozi tatta bantu. Twana kusajja gwe. Kasajja gwe. Don't take your Musagama. Okukunya ne munyo. Kali muzei, mama igata baina kola function yonna. No. When you don't know where the Kabaka is, and that's why Museveni was cowards. As today, who would call the Bataka to brief with them about the condition of the Kabaka? Of course, they got killed. Yes. Does he know where he is? I'm not sure. Does the Nabagereka knows where the Kabaka is? I'm not sure. Have you seen any photo where Nabagereka goes to visit her husband? No. 2. How come? Katuli yabona nnyo mayiga mubi mayiga mufere era afudde n'obufere bwe mayiga abadde wagira ono omulenzi ye yamulagira alisivinga ekifu justice alaga amaanyi manita nekawandikako bokadde nekawandikako ogudde kalenzi gwe ogudde ate abaganda tebeerabye. Is it when you should organize a Thanksgiving webaza Kabaka kufa webaka Kabaka bulwale gwe mpuuga yalimirisa w'emmengo naye obusajja buno bulowooza. Do you think that wisdom is shared by everybody? Nakyo yitereketizibwe okugenda n'okulya akalulu yali omwami wa Kabaka. Kabaka yamuwa ekitiibwa okuba ow'ekitiibwa kati oli musankisigibwe Kabaka mulwadde mayi gwe mulenzi gwe mpuuga nenze mpuuga tabangako namagezi no sebanga magezi ga mpuuga ow'ekitiibwa ab'obuzaabu di mpuuga fulu makerere mpuuga tabangako namagezi seggona kale seggona izeroya ayinamu nakyo internet kojja seggona talina postgraduate diploma mu mateeka leero yekitundu. There was an incident in Lwera. Abasajja ba Amini Abatanzania bakubatanka mu Lwera n'eremeramu teyagibwawo as usual. Kakati abagole baali awo mu area baba bajja abagole mu eyo area Lwera ne bavaako mu maaso okugiwugula batomera Lwera ne bafiirawo. The 2 died instantly. Their vehicle knocked the tank, left there by a mini soldiers. A man went, he found people dancing, Balindachi, Bagole. Did them know the mistake the man did? He entered the Kidala and announced, Abagole Bafu dead. He was reached. I see. He's a witch. I see. Because he failed to package the information correctly. Yes, he failed to mind where he was going. But after reaching him and he stampede, sanity was restored. And they asked, what did the man say? Nti abagole bafudde, where are they? Let us go and find out. They later found out that the bagole were dead, as early announced. But his stupidity was not to gauge the situation. The situation. You would switch off the music. Switch off the music. Switch off the music. When the soldiers take power, ulabachi. One music ku radio ne TV. Ngati bana announcing. Atafe mu Buganda tuli bwetu. Kabaka is not mourned. No. Mulaba omulangira mulala ekyoto kya Buganda tikizikira kasa muli amujaguzo nga zivuze eziri emutundu nga mumanya nti akabika gudde Kabaka wa Buganda tabikwa era mayanja nkanji bamubuuza mu election nti bwe wakomawo wano wakakola statement bwe twagenda bwe tuli nga Kabaka yakisadde omukono mayanja nkanji yayita omusajja n'amugamba ayiwa Muganda kankubalire mwana wange Kabaka tabikwa nali sinja kwogera nti Kabaka yakisinza omukono si buwango bw'Abaganda Abaganda balaba omulangira mulala ate kakati there is a person in Uganda one kati Museveni has taken over the custodian of the Buganda kingdom. He must have is in charge of any eventuality. He calls the Bataka. I see. Museveni can even give air tickets to who? To the Bataka. Kubanga ni mu regional government olukiiko lwa Buganda lwerulonda Kabaka. Yes. Ne Mutesa agamba mu kitabo kye ti I know the power of choosing the next Kabaka is rested with the lukiiko. But
if I'm supporting my son Mutebi, even I propose. if he is rejected, don't go to Mawanda as a family. At least you pick from Chimera as a family. Mutesa is a Mawanda. Why? Mawanda is the next king. Because of his vigorous fight in the Second World War, the Bazungu feared him. He was a sergeant major. I see. Yes. They were manipulating Abazungu. They were manipulating Mutesa. And go manipulating. I see. Daudi died a miserable man. He even ended up smoking marijuana. Kakati today, who are in charge of Mutebi now? Mawanda is the family. Is in charge? Yes. Of course. Omulangira Ndawula. Ali Namibia mwana wani. Mwana wa Mutesa. Walugana ne Ssaabasajja. Mwana wani. Who lost the battle to Mutesa. And Mutesa repeated in his book, openly, never pick anybody from Michi. How come? Never get a Kababala. And they calculated. Of all places, I was asking, how did the Kabaka find his way in the rival family of his father? Nti Omulangira Ndawula, mwana wani, wa Mawanda. Kabaka jakolashi. Jali. Ali mwana wani. Ali mwana wa Mawanda. And that's why I told you. The Museveni yabagambe chigamule chibalema. Museveni yagante mwina vision. Nebatandika omuvuma. Ani hata ina makesi. And vision means you have a dream today whose fruits will be realized in a period of not less than 20 years. How did Museveni appoint Ndawula? From where? From Uganda. From the royal family. From Mawanda's family. Who knew? Who knew what was the purpose? Joseph Ndawula Sajjabbi. Yes. Ye ambassador. Ava mu family ya Mawanda. How many cases? Kabaka jali. How many cases have the Mawanda family? How many legal cases have the Mawanda family filed against Mutebi? Mutebi's family. Era, because of this provision in the Kabaka's will, Mutesa's will, until Munanga Wachimera, Abana Bachimera, Vivaso Kukumanisai. Mutebi, Vivaga Simuganda Wab. Abana Bachimera Mutesa, we are no, Ndagiri, Manawani, Wachimera. By the time the Chimera's children came up, Ndagiri, Nakoda stampede, Mumasiro. Where was Mutesa's family? I used to see that Ndagiri, Matutambula ne Kabaka. Ndagiri Eliatunga Masuka, Natete, married to an ordinary man. Ndagiri Nathan Gula Gomez, Gatambula Nani, Nekabaka. Where were Mutesa's children? Where were they? Ulubachiwamba, Museveni Alondani. Alonda Prince Ndawula. Atenga mu history. Amanya mushega nti history does not repeat itself, but fools. Do you know that Amini appointed Simbwa as ambassador to China? When Simbwa had been arrested by Obote and fled with Mutesa, yamusanga yona duka. Kakati ate. When Obote came back, teyagoba Simbwa. Obalaba. Olaba abasajja babale byobufuzi. You see, yali money-minded. His arrogance is brought up by media. Bucket, useless bucket. What have you mind? Until one more time, the surviving mother. Mutesa was a Uganda, a watch is so good. Somanga would look upon Nabanchim, contrary to Uganda college. The first in Chima Kabaka is Mutebi. Yes, this is why our Kirani, the Mugema, the original Mugema, wanted Mutesa. If removed, because Mugema is the custodian of the kingdom. Of course. But in the case, the Kabaka died without a will. Mugema Yajiwanga came in Sambwa Jabaganda until the 1960 agreement. Abaganda nibategere anti ebwa tulimba. Bali chukuru bebe disqualified. Kabaka yite chika nyina. I see. Na ye
olupapula lwa sita lwakuba olugulira Semakula to the surviving mother mama w'omuto wa Kabaka staffinga Museveni sente Mercedes Benz namujja we yali namutwala ne mudwali to embarrass Mutebi. If you are not even treat your Museveni takes advantage. Bidda abana bano. I don't have loopholes in my family. I see. There must be a dispute. For a dispute. Nagende waffe mpulira agamba yagenda mu nsozi yes I did. Nagenda mu nsozi n'agamba onse mukabuli ne yes. Era babimpadde byonna. Mukuna mimba kuna mizairi respective of your man. Sente zibaweddeko. Tukba lubala kubira ddala social arrogance. Ebibayinula biweddewo. Ebimuyinula biwe. Ebibadde muyinula kunya ku bantu biweddewo. Can he kill a person? Can he kill me? Tebayika mu luguudo ne bamwasa omutu. Kasi abantu bategeera nti power has shifted. Ate Muhoozi yamukola akakodyo. Muhoozi yasirika. You cannot blame somebody who is silent over your problems. If Muhoozi had staked up a fight, Muhoozi yedira majeke. Tayogera nako. Yejireri. Ebuze. Ono mwalawo. Naleka Kabanda omupinga akuba Kasumba. Kabanda who stinks like a Marwa toilet. I see. Does Kabanda have any credibility? The man can sit with Kabanda. Oyo. Kabanda ayina abantu bameka. Simanyi. Kambala ng'omuziina. Member of Parliament atayambala sa. Kali tulinga kaganda kakafeera. Konna kagwa mudda. With that money you look like omuzimu. Ndi Kabanda akubeka Kasumba. How many people does it? No kuwangulibwa bwe yabbabu. Kiranga myati night I abused him. Me to talk, who are you? Honorable Kabanda. I shouted the obscenities to him. There is nowhere I don't need this fool Kabanda. I see. He's implicated in many financial scandals. No. No. Ngenda mu hotel. Omuli enyama nga sigirya nfuluma. Ndyamu ebyo. Kabanda simulya. Kabanda simulya. Kabanda sifiza kubeera ku level emu. Kabanda stinks like a Marwa toilet. I see. His record stinks like a Marwa toilet. I see. Never busooka, obusajja obubi bwe busooka mu bantu. Very questionable character. Where can Kabanda address this? How many times has he been implicated in stealing money in the parliament? You know, was the ring and edge out to the Kabanda time. But Kabanda and Gashumba scandalous. Both of them. But Kabanda has Gashumba has credibility. Of course. How many society believes in what him? He stands for. But Kabanda. Nti okujja konga Kabanda. I don't know anything about Kabanda. Kalinga musimu gwekati. N'okwambala kwa kalimu. Can I shake hands with Kabanda? I'm not sure. Aye. Abaganda baganti byonna byuma byasinkana mu Sasa. Black Simis. Ayola ebyuma byonna aluminium ani. It is only when the type yaba Kabanda. Kana kalenza akanuka omusagama akanuka nk'amazzi akanuka omusagama ne matanzi. I can meet these people at a road block. I can meet these people. Mwalawo Joyce baagala y'omu ku bali mu kuorganizinga ekintu kya Mpuuga. Oyo alina ki? Ate bamugamba omwana wa mwami. Joyce baagala. Alina ki Joyce baagala? Kati bwe alina ki? Yava mawulire n'ali etebe. Be baana b'abaami nga ne mukola ki? What do you have? What do you own? Mutubulireyo omuganda omwe yazaalibwa mu kibuga alina kyakoze. All of these people of buildings came from Masaka. Of course. I'm a member of the royal family. Nawulira nakano ngayita mu Bulenge. I'm a member of the first family kana akabulenge k'omu Kampala. Omulenge ogumanyi? Anasi. Akabulenge k'omu Kampala. Mirundi twamugobadde. Mirundi alishi. Mirundi ali. I'm more useful than you. Before Museveni. Nze ne member of first family. Gwe ano family. Ngwobu bwana yino irumbanzi. Museveni yakwazisemu gwazisi. Ate omulangira akola. Walabyeko Salenga minister. Akabulenge kana akabule nakakanga abantu. Kayino ngayambale katonga kamyaka abiri. Kayambale katonga kajja mu Kampala akabulenge. Kana akabulenge ko mu Kampala nako kamenya kam. Sidamu mvume ngo be kumalire wodde. Beneze mfunze zawo. Kalwale mfunza. Kajje mu ebigero bakayinenja. Akabulenge gwe mutuli okukuka mu nyuma. Kabulenge. Kabulenge ki. Akabulenge k'omu Kampala akabulenge. Akabulenge. Yala kubuuza mzee. Museveni yagambye
nti babba sente ne mu nju ye. Corruption even at his house. Yes. People sell him. Yes. Let me tell you. But is he lose? I think he will Museveni is the biggest beneficiary of corruption. I'm telling you. I think I will Let me tell you. Museveni mugezi nnyo. Museveni forces you to a self-destruction mission. I was telling you. Tinatula netumukunde. Nebali bamugoba mu office nalimu. Wondi tiyefunza najja nekatuusa mayombo yasooka okujja ne lolo ya military police nga naye ayina emundu eri awo ntinyefunza Lugayo Professor Lugayo Nkatere Lugayo Nkatere naye yalinyako eruzi yalinyako emakenji ngalaawani kampani bati bamenyi Museveni bw'abakola asooka n'akuwanikanga nakuba n'akujjayo mukunde yali alemedde mu office. I was with it Mukunde, it was when he was dead day. Until Museveni sent Professor Ansibana. Why? It is a permanent indelible ink between the prisoner and the prison warden. Abasi wakeruzira obategeerera. Bagenda eruzira babuuza warden zinga bafukabye. Kibalemeramu. A teacher and he is a former student. Nsibambi had talked to these people. Nsibambi entered the office. Said, we get here. You have raised your concerns. The president has heard. Museveni was away. When the president comes back, I'll inform him your problems. Lugayo, Professor Lugayo, tunyefunza jikana kasa. Lugayo Nkatere, aina bazo kabwete. Gandi muri. Professor Sibambi bweyaja namuyita maguru. Nende kamwana. Tumukunde ngemundu yeri wali aina mungezi. Ngana yale meddeko. Nabuuza nti bano Museveni n'abatulekera ono Lugayo ayina bazo kayagala bamu namutte Lugayo naye Lugayo naye yete kyamutukako Lugayo Nkatere bamutwala ayina bazo ka for us in the army. If I kill this man, if I kill a civilian, I'll be charged. But this man who have refused, yes, you are saying that the president must talk to you. Why? Implementing a directive. What happened? Bamujanga mubasi ya police netufunza naye katiere ngogambe nti Museveni akuyinkalejinga to do kati today if people come out to soka yanja teyata babi does he have an legislative mechanism? No. Bamusiba eyo bamusiba yes Mukunde yamugamba let us have a protective mechanism in the future. You can be charged by what ayanja kayete yosoma ya akona mukolo. Yes. Recently yakola mukolo yayitani yayita Dr. Besi and you isolated. If anybody files a case against Kayanja that in his madness of Wembley that was very popular, he killed innocent people, he'll be charged. Yes, Kayanja turn against Museveni. But I think it is Museveni who gave them I enough vision. Ereru, Mina Samburia, a poor Viruani, Ramumbe, Kazitaina Mulini. Can he raise a finger? At military affairs, Salebuaina, Taina, in tribute to Ramusindika Costaria, can he make a noise? We're making a noise. Gabacons of Amuno. But they have called William Museveni. Yereka watching Kenya and the show you. The education. Mahogany. Mahogany yafuka Garcia. Yamukomeza. Ngaliwetemu. Yamukomeza. Antifa baganda tuwaita mabiri. Egegeri esaje kuleta ina mabiri. Herite jibali mmemmere. Yoke bali siba mufunyo. Nyo mahogany nafuka Garcia. Kasi Museveni. Tubona zibannemu. I left the state house without stealing the phone. Then I come back here. Never to know the younger people. I could not have to bring country. Never come back, not stolen here anything. I give them the best of them. Cano no, but you are fighting the cleaning mouth.
It persuades an innocent citizen. They have ended up banning the airport. After they have no possibility of recovery without killing the people. To your business, you are so what at Alanam Pepper. When the programs are attacking you, they come in the barracks in the battalion. Now what I tell you, the only thing we can do is to be a beggar from his way. Chasing the Katacha of Lakunia Kuman. Never enough with Jamukwako. Katalesa Sentesa, Ngaros and the Yamuko. He must have, we want to apologize to you. Now apologize. I need my money. Didn't you take it? Didn't you take my money? Billion. I don't know, 10-0, so you continue suffering. If you think that I will ever help to you to get out of your problem, that this command who speaks like Akola Mukwanika. Can you come Sagamani Mumatans? Can you come Sagama? Can you come Sagama? Can you come Sagamani Matans? Can you come Akasisa? Can you come Kamazi? Can you come Kinagis? Can you come Kamazi? Can you come Kinagis? You come for me for help. Me is no longer in my discretion. Aina amanya aliberawo. Babamu asadomutwe obanga ali he. Funga ajja kusabotajiga kalulu. Tasobola. Mulire. Tumugamba genti omusokozi uyo. Agamba buli wayita wonna bamuyisamu emimu. Mukomenda azamwe. Buli wayingira nga banyankole baga. Mukomenda azamwe mukome omusokozi as been humiliated. Thoroughly humiliated. Atemba bulizawo. Emizimu kijja kulumba hoteli zaabo. Emizimu y'abantu bekase. Emizimu kijja kuba abaana baabo. Europol gyose embisayo. Toyinza kutta abantu. Oba atabuliddwa kyakulya. Atise jogo. Anyampisa eswaga. Banyankole baga nti anyampisa eswaga. Anyamumpale. Kati bwanyampisa nga swaga. Nikonyora n'olutiro. Kabenga kambe ibili. I have no mercy for you. In fact, whenever you cry, I pick a skin, a goat skin. I get my chair in the sitting room and start making it so. Alabongere. Waliwo gwenda bakuyumba. Ngali mukazi we basoma Bible. Bagivaako ne bagikomera. Nibwo gimalako. Ande yezo kwata omuliro. Nze nsina buzinyi. Ayi Mukama Katonda. Nono katowa Katonda. Omusajja ajoze singa katowa Katonda. Anyedde nakisi yonna ne winye nakisi. Kati ne yali zoti nze to God. Nga be bakyali ne mu power. What if a hostile regime takes power? Where will you go? So, Museveni is a beneficiary. Why? Museveni knows. Museveni abuuza. Sente z'obyoze kozeemuki. Yabuuza abawutoda nti mulina sente meka ku akawunti. Yabawaana jjo. Ne bamuga nti bazimba mizimbo. Yes. Kubanga Museveni kyaliko kiri kimu. Nti Museveni gavumenti baaligisabye abavubuka abata apartments. Yabawa ettaka entinda enaggulu ne balibba. Kakati bambabazi bonna bazimbye eki. Ate abantu bajja ziremera. Ate abantu kye batamanyi kati ndaba omugwagwa azimbe wazana n'amala okubawa abantu. Ikanoti tajja kubeerawo. No. Abantu ba Uganda bamanyi nti eyo nzigo building. Eyo COVID building. Eno sente za babadde basobola mu Paris money. Ebizimbe babimanyi. Bajja biremeramu. Abizimbi aduke. Mucha kubalabanga baduka nodire kizimbe ngekyo cardinals mukanga no kizimbe wazana mukyalo olibera yogwe abanubbi ku kine kyalo kyali kyabanubbi kine kyalo kyali kyabanubbi kibatinda ku kadugala eye nyumba girabe ninanyi yali ya sebbi nagizimbira mukazi we manjeeri nga ina ne nyumba ku luguudo wali kadugala yaberanga awo nga balinawo n'omuzikiti waliwo omusajja yaberanga ngulweri nga bayitayo mu kikoko nga ina enkoko ng'emitwalo 5. But unlike other ministry people, Yajiraninga, Zana became popular because of the chicken. Yes, soup. What woman would be one? What woman would be? Ganda Chapo, la. Asoka Puleta, which you fuva. No, Kana, now, Ben, you Bakutaka. Odeokola. This man called the Kadugala when the Nubians came back. He got a letter from the minister. Help, got one little quail. Help that man Kadugala to trace his chibali.
batula butuze baganto ni kadugale yatanga abantu asuleko kuno kimbia 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 nomuzimbe nyumba mu byalo nokuba abantu nokuba katale kalina azimba wakake. Where did these people go to school? You hide kubuli day oba kunamira where the wankadi woman super naked before the wankadi men is rape. Oyazimba bakazimba mu byalo they are raping the population. Wachibya people ask you wachibya ato muganda tumutegeera omuganda tusobola mutegeera nabagamba nti Masaudos yasulanga ko enjumba enyinana we are neighbors. Once he got money Masaudu alina gudu simu bano wafuna senta wa inayo kapetwe otu byo bikwata sente mu poloti ya sente etono ngoba w'abantu ezo z'abantu bajja zisulamu nga temukyaliwo mutuke kaduke kuba ezo baziyita nzige mmani baziyita kopiti mmani azindewo akake bajja kabiramu nga yadduka dda olw'ekyenyumba lwerulagana munye kubo obalabe bwebatema abaganda tebabamanyi golowooza abaganda awo golowooza singa ettaka teribakwangako bakuleka n'obeerawo era bano abawesitaani ekibayambi Museveni ne relationship yaabwe abagezi tebayingira bintu byaki teri munyankola agoba abantu mu ttaka ebiganda bye bakozesa be bagezi. Museveni has insulted his family members. Towulira nti abakutte gundi bavudde wasale baba wakakoza mutale kasi eggwanga yavuma abantu tujja bata tujja bakola ki nagenda akwata besi kasi yali aweddeyo wala ginenjaga yagenda ezebo okukwata besi tewali munyankole w'amaanyi yali kasi eggwanga yali adumira military police repercussions bo bagezi bali strategic like me nze ntambula n'abaserikale ndaba nabo nagenda ku mukolo gwa kiiko gundi nga bagulawo ekisaawa nga buli muntu yenna alaga omuserikale abange tebaaliwo nayina jambiya mu nkuba nayina jambiya bo baali bamaze okumbuulira waliwo obuvubuka nanga as usual nze ndiwulira ekyamagezi mwenanga njagenda mu kyalo enanga yagamba bw'obwana buno obukuba tayikondo tugende tugamba amasomero n'abatendeka bagana okukola poliisi nti egana ki nabagamba nti amasimu agatta abakazi gonna tegaali mawandiike naye nga gakola why this MTN is not your security agency. Genda mu Ethiopia omala gafuna simukadi wa security approves you era nabagamba nenakwezi nti si buli muntu nti yawa lifunye simu no ekisajja nekikubira ekiro samusanga ogwekiro nze nebaka ssatu nz'okuke mwenda ngenze mu library yange abantu beebala emirimu egikola ku sande nga bonna bafuddewo ndinzekkewaka naye nekikubira esimu bwana Mironde tuli wana abantu bobagala we nekikuba esimu kaze nkobiddaani ono ebimu owulira n'enjaga yennyini ng'enuka mu simu yo ebitasinya amanyo owulira nga n'obugoye bwonna bunuka mu simu yo ebigwagwa byennyini tuli eno tuli mu lubiri lw'enkoni naye tukulindiridde ate nze ndi musajja mutemu nkwerera virus nekutta omutwe nyinza okutwesingawo nekuba nenkuttira omubala nenjigala because you don't know ate bisiru nnyo why ebisiru ebyo do you know that if Mirundi is assassinated bakabira simu yasembyeyo ate bikimanyi nti batwesinga simu yo ono eyatta abatta akulya ekika kyende omukazi ono ekyamuleta kiki sikukubira oli eyabagula nti ono afudde sikyaliko simu busiru kakati esimu tezaaliweereddwa mulimu radio ezimu ne TV nga ekibuuzo kyo tekidda direct audience bakisiifa nga bategeera oba oli musiru oba oli mugezi naye gondero bakyawaya abo babawa ssente nanyende sawulyaka gonde nalweso n'abagulira emmotoka abakubi b'amasimu Museveni n'abawa ssente to improve on what? Problem regime propagandist nga bakola ekimassive be credible
omusajja bamuyita eyadema. Eyadema yakwata abantu ku kisaawe n'abateekako eyadema shouting eyadema sayawulizedde nti eyadema bamwagala nnyo. Rwanda zana kwizana Habyarimana bali bamukuba zana kwizana lyavaawo. Romani ya Rusinsiko yawangula akalu 99% nga mutabani we yakuja special forces ezimukuuma. Tebamukubula ne mukazi we mu kituli bali babatta. Omwana naganzi bakola sibimanyi. Rusinsiko yalina strategy nga takitawo n'ennyuka omwana namukuliza mu magye ng'amanyiye kyagaana kaneregamu bata bali mandwa keba bejogere bafumule mu nyumba. They don't expect any rescue from me. What if you had succeeded? That the man must be nowhere. He must be a destitute. Gwe abaganda bakakayombe nafa abaganda bakugamba nti ofunda nendi kuzaya nendi kutta. You wanted me to become a destitute and you are running it to me. Bakatambia kenshi nsemu uli wawe dim obujozi bwe bidwe nakako olukazunza. But our people are learning within the same government which you are serving, a member of the first family, you are finding hostilities. You study abantu emiliyoni 24 abasasula data bafaawa. They are saying nona kwati wakani etekuli muntu bakadaga basekera muri balumumba bajoze basekera muri abantu bonna bazani munyalamu basekera wa muri mukikondolo nabaganti you don't know the practice of villagers. Abasajja bawo mu kyalo bagula ebiralu ebitamiyo ne bibavuma mirundi kitamu afudde bubi batete muzika batetalya nalabaka agasajja agefujjo. Kitabu yali asula mu kayumba bwe kati byakwata coffin mu yerimu omulambo ne bijiwanika nga bwabadasula bwakola ki bwabasula emisa bagisobera ku muliraano ewaffe byayagala okukolera wefujjo. Twalina mukulu wange gwenzirako n'afiira mu tawuni y'ekalagala tetumugamba tumugye yadde wa kitawe n'agaana. He died a miserable life nga tumuwa buli kintu kyonna ne biremera omulambo. Tejja komera wano ajja naleeta emboko twa ne bijja ewaffe kabuli tugizire mugizike embwammwe nja kunona abasibe kaliisa muli bakimu ababulakamiri ewaffe byogerereyo emboko evuga enze emitale polisi yawaka tewaffe otuvumirayo wano twafiira omukulu wange wesali mumanyi tufiirwa mama waffe omuto. Sali is a humble man but when he is angered mukambwe nnyo muyitirivu era abaana bange bazaala bagamba nti benatereke wa mwami Sali mbagamba kubaffe tetusosola tutegeera wange nataliwa bonna abaana bange bonna mbagala naye abarelatives baabwe. In fact nabaga nti when I hear taata manya hamu yankubidde muzeeyi manyani Kimbowa yampita muzeeyi agati waffe politeness teriyo nnyo tebali ayita munne baabo ate twakikuliramu tunabulirayo omuntu omu baaba Namuli yali asomye nnyo netukulanga ye baaba Namuli gwe twali tumanyi abalala bonna tweyita mannya obaka nga taata gundi ati nga nyafaafa omuto nga omusajja amugjayo nga muleeta mu geeti nga bimuvuma toziika ajje Sali yayimirira n'agamba omulambo guli omuntu polayise bwe nayise yabasigalawo wano bwe nayise ne mwa invitation card ajja tukuume amwe abanvuma abagezi basigala wakatamivu ne kagenda bwatulya agwatulya era kyembagamba ne mukwotiize ayitole kwotiimu nemugamba sikugambye sisalira okusereka anisema naye abaana bagamba is more complicated than me. Yes, it makes it tough for me. I think talekanye Sali talekana naye yalekawo oyo mutani waffe pada omumanyi noye John akola mu parliament oyo mumanyi baali babeera bubwe ng'alwala nga bamutwala mu ddwaliro toza bali mu P6 nga bakwata emmotoka ye nga bagivuga yali luddawa mu ddwaliro bakwata emmotoka ye bakola ki olwava mu ddwaliro
ng'abayita mbawadde emyaka egi gya rehabilitation nga muli mu kyalo tulaga mu P7 nti nkimanyi ne muyina okumala emyaka egi mu kyalo nga baddukira wano nga ŋŋendayo irrespects me nga ŋŋendayo era yabagamba Museveni ne maama ga Museveni yeyonoona omwana wange nze akimanya n'amazzi very humble here fe tetulinaako ttabo okuvuma yakuyigira eyo mwe mwamuyigiriza okuvuma naye wano is a very humble man talina kyatakola wano very humble ngendeyo nga mugamba naye ekibonerezo kyowadde abaana abo si kinene nnyo kuba sayagala kubateeka wano mbasasulire mbamba yinkalejinga anyiiga what would happen to me he explained to me on his sick bed what if those boys caused an accident ne batta abantu oba bo nga bafiiriddemu two finally babadde balumirwa kitaabwe omutima gwabwe gwabaddewo ku mmotoka yabawa punishment ya myaka egi abali bagenda okukola P7 tebagikola ku mwaka ogwo mu kyalo nga balima to tell you how tough this man is. But do you see his explanation? Nti kabaka nga mulwadde temumanyi na jali. You continue with the competition. Ebyani gawuki mutani wandazi wenye yakulya sports gawuki mirisa we mengoza goga nunye sente ngaba nabana bebalegale okufuga ki moto nti kabaka tumanyi na jali nze manyi tradition ya Museveni. When you see Museveni going to a hospital to visit an old man mwenye munaku ntono okujjako nga bibikulu twetuva jeje nawita namwe namusasulia nebbiya. But when you see Museveni going to visit an old man who is sick, era nabaga nti practice ya Museveni tagoba mulwadde. Moses will survive all the suffers until God calls him. Tayinza mugo bwava strooko mulekala mujewo ayina basibameka akola ki. Museveni is very sensitive about issues. Kyenewunya mukozi ne Salebe bamumanyi kano ne kamwekwekamu n'olutwe lwako kakole mino kekwekamu kimotoka ekyamanda ng'abattakiri kakole mino kunyonyi bakagulawundi yako mikinonye kava mu family ki what type of family ayinayo muganda wekyewo yajja ayina kakyo kali ka deputy this. I was mentored helped by Mbabazi. I had to fight him because of Mbabazi. But Museveni just stuck to me nga tamanyi nti kana akasajja kekakola nkusanyuva. Why should he remain in the past? I will continue. Even more past. We come from far. We have reached it. I will push you back 10 miles from where you started. I'm continuing to push you. But you bafumule mu nyumba. So therefore, Obuganda bwali badde mu mbeera ki sombule muntu. Of course. We don't know that nobody is near the Kabaka to get news. What has motivated the Museveni to call the Bataka? The Bataka have their role of selecting the next king. And in Uganda, we don't mourn your Kabaka. No, he does not reign the state. Kabaka, bamujjako kabake, kyobula bakayita kabakaani, ne bakawaaba ebinyomo ne bikalya, kekali luddawa mu masiro agaalimu ono ng'alidde ssente kamaala kamuge. Kakati in case, take a serious example. When you take a serious judgment, according to baana be, nti bajjawo emmotoka ye, bwe batta abantu, bo bwe bafiiramu. And the last question he asked, were their minds on their sick father's mind, attention? What would you expect? Abaana bwe babeera batya nga taata waabwe ali mu critical condition. Ne baga nti abo basanga lyambuzi balaba abaana ba. When I was taken it for operation, bonna abaana bajja. I had to chase them abo abawala nga bakaala nga bafuuse burden. They overcrowding in the hospital. Ne baga mulowooza abo bonna abalwadde bemulaba abatalina bantu tebalina baliratives baabwe. Does seeing me, can you save me from death by seeing me? Rely on other people. The doctor was there. John yaliwo omwana mukulu ate John yali mugezi nnyo yagamba sibeera munzekka okusayininga tusayininga abalenzi bana tamale bamuyita teyajja ali mu ndongo kakati kwata omujaji sibe balisali beyagalira ebwe naye okuva hamu beyamukwatamu tamale has improved tekyali aloga nti ngaluli namutuliza n'omukazi bamuyitani
omukyala gwe yabadde avuma mbadde muyisaamu eggaali nemugamba okuyisaamu eggaali kitegeeza omukyala abadde omukyala munene abadde amuvuma nnyo the woman came ku mukolo gwa Kimbo naneritinga before me buzo n'omukazi ayagala ki naŋŋamba ŋŋambira ku John yanvuma nnyo I forgotten her name I should be disappointed nani the woman and ali muyenga very prominent woman I had to move in nemutuuza Junior a humble man nemugagwe tonna wasa tumanyi family mugenda kuwasa ojja kutuuka ku bukonka bonna wabavuma nga bavuma kitalawo bajja kuleeta emisinde yes ojja kugenda ku bukonka twalina omuzannyo gwali mu bigologoma ng'omuvuka kati yafa omugavu endugwa yazannya omuzannyo nga omuwala agenda n'abulira omulenzi we taata agaanye kati omulenzi yasanga nga sezalawe mu mmotoka nga ye yali mu mmotoka musajja atambuzibwe namukakatula embooko namukuba embooko naddeyo n'abaga nti banna omusajja agenda okuwasaba nakoleki ankuba basenga be bonna ne baga nti tasobola kukuba olaba birala naye ngaomulenzi ava mu mmotoka namukuba omuzannyo gwaliyo ku biwologoma bazanyanga emizannyo egirimu abagezi kitali mu kuwona until omulenzi lwe yajja okwogereza ne bagasimbagana nani ne kitaawe what the man did was walk out nti lwaki nabaga oyo omusajja yennyini yayimiriza emmotoka ye nankolaki ffe twali baana bato nga batugamba era kyankwata siyinza kulaba musisita siyinza kulaba mukazi mukadde siyinza kulaba musajja mukulu nti ye talina ntebe ayimiridde nze nkivaako batugamba nga nti oyinza okubeera mu baasi nogana okuviira omusajja omukulu ogenda okulaba nga mugenda wamu yekojjaawo embooka ezatulyanga fe n'omusajja omukulu nga bwatuuka ku lusozi omukulu gusiraako ki ate nga takutwala izo nti mandatory naye kati mu kiseera kino eggaali bazikubbako yendisipulini era ewaffe waliyo ekisajja evubuka kyabba eggaali mu katale omanye ababbi b'omu katale kye bakola eggaali ogireko eyimiridde bweti bo ne bagivuunika toyinza gitegeera nti ye apaana bwonoonya gaali eyimiridde kati nokutunuulira bwe bati ng'ozunga ogiyitako omala okuva mu katale ogende ku poliisi byona bigisimbula naye bakwata ekivubuka ewaffe nga kiyisa ekalagala kiri mu kito bakikwata n'eggaali nekigamba ngu mbadde ngitwala wuwe obadde ogitwala womanyiyo ewuwe kalagala bakwatidde mu kito naye omanyi nti ku kalica yaffe kyo kyali kiyiseewo so therefore kati abaana bano bayigiriza abalala nti erero yaga nti nasambuliya olwaliro Museveni bwatamuwa kafuna kamwakiringingako kubanga abakonjo bakolaki era Museveni olubiri ajja tuzimba batugamba never fight everybody why time comes when does you fall and needed this is what I was told to Ofonopondo she fought to Mbabazi came back he fought to Katekaya come back he fought to Betkamya is in the power of one man kakati Ofonopondo what does he do Ofonopondo ali mu businesses ebyabantu kujja kukuandika akyabikola because it's a confusion but for me I knew nti when you are riding in a canoe with a stubborn boy or son-in-law of your principal and starts wrecking the boat asala abantu akolaki mukubagwe mu nnyanja and you can't explain you know Museveni I explain why are you attacking these people they are killers I see kati kana n'olutwe lwakanuka mu nnyuma ako n'olutwe lwako lukanuka mu nnyuma Museveni akagoba ku bwa minisita katambula kafuluma mu nyumba everybody is itching abantu million abiri mu itching to smash your head for killing their people buli muntu yena yafiira omuntu mudwali ayagala kubeta entalutu you are not fighting me you are fighting whoever lost a relative in the hospital no lady was in charge of hospital bamunonya kumwasa mutwe bino bakadduke Diana bamunonya fire to protect the hospitals you go to head fungua barabara zote
funga boda, akula nakimbia, akula obwadduka, akangabale kabangale kwe kankabazanga banni. Enseige, learn from what is happening to teach you the future.